Eno ye channel y'essuubi eyadda is Still Hope. Tukulamusako yonna gy'osinzira okutulaba ali ku mukutu ogwadde Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, atwaniza omwoyo omutukuvu kubanga afuga okuyita mu Kristo Yesu Omwana Katonda omwoyo tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Nina obutambi bulwano bubiri naye bumalamu amaanyi okulaba omwana omuwala nga kakana ku musumba Tom n'amuyita ensega Volcha. It's so disguising. Tekiraga bugwenyufu. Newankubadde oyinza okuba tokkanyiza naye ozze omuwabule naye ate naye otandika okuvuma ate oba tolina njawulo. Okitegedde kuba gwe oyagadde olaga sayidi yo nti ntuufu ekitali kibi naye ate ebigambo by'okozesezza tebiri mu kawoowo. Ebigambo byo tebiri mu kawoowo. Simanyi oba ebyo babasomesa bwe batyo oba nedda. Nze giri yonna nagiwatchinga. I was watching that video ya Mutondo yo live. Naye teyamentioningako linnya lya muntu. Pastor Tom tewali linnya lyayogera nga gwogabe nti yasimanya aveka kuki ku Nabbi Kakande tiyayogera ku linnya lya muntu. Kakati gwe wategeera otya nti agamba ye? Ekyokubiri, gwe lwaki you were convicted nti byali ayogera biri ku side yo? That's why the big question is. Njagawuliza omwana omuwala ono. Era Bayibuli ntuufu bino ebiro eby'oluvannyuma tewagenda kuba mpisa, tewagenda kuba respect. Biro bibi nnyo. Wawe mwana taweza na myaka 4 oyo ali mu 30 nange musinga nze ndi mu 36. She's a young girl. Oli gwayita ensega abaddewo ebbanga akozeeko byakola ate talina linnya lyayogera. Ye yali ayogera bibiriko we nti bannabbi b'obulimba kituufu baba n'amalala. Kati gwe wategeera otya nti yali agamba Kakande? Buno buvidiyo bunyiiza naye mbunaye pastor nsaba owuliriza buvidiyo buno. It's so disguising. Na mbulidde ne mpulira ennaku ne ngamba mwana omuwala ono otandika otya okuyita omuntu ensega? You old what? Vacha. Ensega enkadde. Gwe tewali wadde bantu 10 bwali owezeza mu bulokozi. It's so bad. Sirina gwe mpagira naye enjogerayo mbi. Kubanga gwozenga omuwabuzi ozenga olaga nti gwe osayidi yo yentuufu bali ba attackers. Naye ate okomekeza ng'oyonoonye bwonoonyi okudda ku muntu omukulu afaanana waatyo n'avuma. Ebigambo by'ovumye ye teyabyogerako wadde statement okwenkanankana akwotayo ebigambo byo. Uliza mwana omuwala ono katono. So bad. Toyongereyo. By'omulimba ky'osookerako omulabirako ge malala kugamba obukodyo bwonna. Bannanga abeewe Mutundu musigale mu kusomesa emizimu, musigale mu kusomesa kawuula nambaga. Mubuzizza abantu mwava ku njiri ya Kristu Yesu mwasigala kusomesa abantu bika bya mizimu. Tewali ya complaininga. Ife waffe tusoma kwagalana ewaffe tusoma Yesu ow'ebikolwa. Yesu awonya, Yesu agaggawaza. Yensonga lwaki ffe abeewa Kakande tuli bagagga. Tewaliyo muntu musumba yenna gwe bawalukusa gamba nti ono goli mufere, goli mutuufu, goli mutuufu. Wano ku internet tubaddeko emyaka nga tuvumwa not anymore. Nze nabagamba ekikwatagana ku muntu avoola ennyana nabbi waffe n'oba toyogedde bwogezi linnya. Respectively, sigenda kuvuma, sigenda kuyisa kigambo kikuvuma mu kamwa naye njagala nkubuulire. Kiri ku record. Wa Nabbi Samuel Kakande ffe tusinga obugagga. Mu Uganda wano abantu be basinga obugagga. Kiri ku record ffe tulina church etambula. Kiri ku record Nabbi Kakande yasinga mwenna obugagga. Yalina ekkanisa etegeerekeka etunula ng'omuntu. Kiri ku record nti ffe tusomesa Yesu ow'ebikolwa.
tewali yagenda wakakande n'avayo nga bwe yagenze. Yeffe nabbi kakande byasabira nga tutunda nnyanya n'atulinyisa ennyonyi nga tetwasoma. Kiri ku record. Bawonyaawo. Saagala muntu akwata abeeri ayimire katuuti ke atandika okuvoola nabbi waffe not enemo. Nze mbabuulire ekkanisa teyagala bintu bino ffe betukola. Takkiriza. Naye tetugenda kukkiriza ku social media wane eno muntu kuyimirira katuuti ke atandike kudda kuvoola nabbi waffe nga tulaba. Tuzaalibwa avumwa, tukuze avumwa. Not anymore. Not anymore. Let any pastor come knowing that when you go to utter perversity against our prophet, we shall come in defense. Omuntu yenna nayimirira okuvuma ekkanisa, we shall stand. Omuntu yenna nayimirira okuvuma nabbi, we shall stand to defend him and the church. Not anymore. Your abusers are no longer welcome. Your perversity are no longer welcome. Mukomye okuvuma abasumba bannammwe mufe kubibakwatako. Nammwe mulina obuwangwa bw'abantu, abantu bafiireyo ku church mubateeke byonna tubimanyi naffe tusirika busirisi. Mujja abakazi mu bufumbo. Abakazi mubafudde basingo mother, abakazi mubajje mu bufumbo tebafumbiddwa bali ebikazi biri ebyaddi biri wamwe mubisomesa mbuto oyagala abasajja musajja yazalako. Byonna tubimanyi tusirika busirisi. We mind our business. You too mind your business. You old vulture. Sega gwenkadde. Mind your business. Mukama yebazibwe. Kakati njagala kusooka okuwabula omwana muwala oyo wa sister oyo. Christ is not all about richness. Kuvaira kwa kanisa yaffe esinga obugagga. Yesu tebamupimira ku bugagga buno obulabikako. Singa kyaliwo ekityo, then abeesi be balina Yesu. Wakitegedde? Yesu tebamupimira ku bugagga. So reasoning yo nfu. Wakitegedde? Your reasoning capacity concerning that issue nfu. Emirundi 15. Ogamba oli asomesa misaga kuyingira nnyo mu doctrine z'abantu kuba bwe mulina doctrine ye mwe yayitibwa. Okitegedde? Gwe walivuddeyo n'oyogera ebyemmwe ebituufu. Naate woovuma weeweebudde n'obadde oba oyogera bituufu bituufu kati tukyagala biwuliza kubanga otulaze kati who kuba Kristo gwatumye okubaako message gyayanukula tasobola kwogera waatyo. Ekyo kitulaga kutumye sitaani teri kirala. That's the devil, because the way you are talking oyo aba sitaani yabaako that kind of speaking. Okitegera? Kati amaanyi ga Katonda tebagalabira ku bantu kugwa. Gwe yakusabira n'ova ku nnyanja. Yes, it's you. Okitegedde? Buli omuntu ali mu struggle yakuva ku nnyanja kufuna $1 oba kufuna euro. Buli omu alina struggle gy'ayitamu. Asooka nkwongera omwana muwala ono. So bad. Teyongereyo. Pastor Tom yatandika ddi ovuma nabbi kakande oba okukola okuwa enjiri. Wano tukimanyi bulungi mu Uganda nabbi kakande nabbi yekka akola ebyamagero. Ayimirira obuyimirizibwa ati emizimu ne gyabuka abantu ne bagweri. Abantu tebabasuula. Abantu basabira basabire. Emizimu ne gidduka omuzimu ogwo omuntu asobola okuggwa kubanga ekimuvaamu si kya bulijjo. 2:23 nabbi kakande atuula mu luyimba. Bwe nali nkyali yannonda ku ttaleyo nannuunula. Mukama yampita nze yankoola n'agamba mwana wange totya jangu kati muwala wewe mutungwe bamwita Flavia abeera Dubai aba akyaliyo agenda atuula mu oluyimba. Bannange baavuma Flavia. Nze nanyenya n'omutwe ne ngamba Mukama Katonda wange kiki kino kituliko. Omuwala n'avaayo n'akola ne video ne yeetonda n'atandika n'obbannyonnyo n'agamba bannange oluyimba lwa ddiini. Oli ayimbye oluyimba nange ne lunyumira ne ndutuula mu nti abo ba mizimu. Naye nga mmwe musomesa emizimu. Musomba bamwe nayimirira ku katuuti. N'awa description olw'okubanga muwala we ow'e Dubai atuula mu luyimba lwa nabbi kakande. Kati n'amuddangako n'amuvuma n'abawa passage. Naye nga mmwe mukimanyi nti Yesu Kristo alokola awonya. Woba tolina maanyi gasabira muntu kugweri wansi. Gwe Bayibuli eyogera ku bitone 5. Mulimu omubuulizi w'enjiri. Waliwo omusumba w'e Nigeria bamuyita Joshua Selman. Musajja abuulira bubuulizi kigambo naawe n'owulira ng'omwoyo gutambudde.
waliyo kubuulira enjiri nga tosabira abantu era ne bawonyezebwa. Waliyo omuntu nga ye evangelist, waliyo apostle, waliyo pastor, waliyo minister, waliyo usher, waliyo kirina mu church. Fena bwe bafa tusomeza nti enensi mwe tutambulira buli muntu alina paati ey'okuzannya. Kati omukulu ekitone ekikulu kya byonna mu bitone byonna Katonda bye yatonda bwe bunnabbi. Si buli omuntu agenda kuba prophet. Yensonga lwaki basumba mwe mu kyabuzaabuzibwa. Si buli omuntu ajja kuba prophet. Era si musango gwe obutaba prophet. Ate kana akatale katumala, this market is too big. We can all shine. Nze mbagamba, I am Pastor Mary, a pastor without a church. Nze mbuulira nnyongerayo njiri ya Nabbi Samuel Kakande. Bana Nabbi Kakande yansabira nali ntunda nnyanya nangamba njagende Germany nengina nensanga tata nampa thousands and thousands of euros nengagawalira kulwa omuntu nze saakolako to get money. Niyanze nnyongerayo enjiri nti sigenda genda nga nkwata ku bantu ku mitwe but ngenda ku pushing enjiri ya Kristo njongereyo. Bamala ovuma Flavia awo musumba wawe watandikira 2023 okukola enjiri evuma Nabbi. Muyimirira mu kanisa nga bavumya omuntu omulala ne mukuba mu ngalo ne mugamba musumba wamwe mutuufu. Musaasireko abalala ababiwulira. Enough is enough of your perversity. Naffe tuli bantu tukoowa. Nabbi waffe tasinza mizimu. Nabbi waffe si mulogo. Nabbi waffe talina misota. Nabbi waffe si wa mizimu nga mutugamba. Nabbi waffe talina buzibu. Nabbi waffe ayita Katonda, ayita Yesu nga tulaba ne tuwonyezebwa. Tunulira kunzo ogumomyo omuntu yave ebweru nasanga nga sente zonna tewali natandika okutunda ennyanya ku street za Kampala nakuwa obuna 2019 nagamba wali emyaka 3 n'ogenda ebwelaya nosanga omuntu alirokola obulamu bwone kituukirira nosanga omuntu nakuwa emitwalo gya dola gyotakoledde oba gya euro. Banange Nabbi Kakande si wa mizimu. Nabbi Kakande nabbi mutuufu, nabbi wa ddala. Bwoba tokkiriza tunula kunzo ogumomyo genda mu account yange olaba bujulizi njija mbuteekayo nali ntunda nnyanya. Naffe kituluma okudda nga mu pulpiti bwamwe ku butuuti bwamwe ne muvumanga omusumba waffe buli lunaku. Muwabi abantu. Ebitone biri ebitano bye nayogeddeko gwe nayo kwata ekitone kyo kyeyagaliremu sumba abantu bo nga tovumye balala. Osobola okusumba abantu bo ne bawulira ne bakugondera nga tovumye balala. Kana ensi nnene bwe tuneyawula mulokole gundi n'avuma mulokole gundi tugenda kufuna muki. Mutulese ebiruyi ku mitima. Nabbi Kakande si bwe buzibu bwammwe. Nabbi Kakande si yensonga lwaki abantu bo mu church bavaabo ne bagende ewe ne bafuna omugaati. Nabbi Kakande si obuzibu bwaffe ye sitaani. Tetumeggana na myoyo na mibiri wabula n'abaamasaza. Lwaki omeggana na musumba muno? Lwaki okuyimirira katuti n'okola description evuma Nabbi Kakande? Nabbi Kakande ye sitaani eyo. Abefeso 4:16 egamba etya? 12 olw'okukkiriza simanyi nakumanya mmwe. Soka njinoonye wano. Abefeso 6 katandikira ku lunyiriro lw'10 lugamba lutya? Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkoza Setaani kubanga temumeggana na musaayi na mubiri wabula n'abaamasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino emyoyo egy'obubi mu bifo bya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okugumiikiriza ku lunaku olubi. Era bwe mulimala okukola byonna musobolenga okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyuma era nga mwambadde eky'omu kifuba ekitukuvu era nga munaanise n'ebigere okweteekateeka okwenjiri ey'emirembe era nga ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'obutuukirivu eneebayinzisa okugumiikiriza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwenga n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu musabe okwo mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Bayibuli bwe yali ekugambyeko nti fokasi yo gijje mu kusaba ogende ovume basumba banno. Ebiremba ebyabanga n'obutambalo byavanga ku Apostle Paul bwe baabitwaliranga abantu baawonanga. Kikyamu ki Nabbi Kakande okuwa ekiremba ekivudde mu ngalo ze? Kikyamu kiffe Nabbi Kakande otuwa omugaati?
Kikyamu ki ofuna holy water nga mukyawandiikibwa mu Ezekiel agamba nti ndibamanzirako amazzi amatukuvu ne mbajja mu mpitambi zammwe zonna ne mbajjamu emitima egy'emanyinja ne mbawa emitima egy'ennyama. Tusoma nabbi mu Bayibuli yagenda n'awonya amazzi n'akwata akasumbi k'omunnyo n'evvu n'agenda n'awonya amazzi agali ku kyalo abantu ge banywanga ne bakutuka ne bafa. What's wrong with holy water bantu mmwe? Nga ne Yesu Kristo yakwata n'azibula abazibe b'amaaso n'abawa sight ne baddamu ne balaba abakazi abagumba. Bwe tusoma Marko 5:25 omukazi yali alina ekikulukuto yakoma bukomi ku munagiro gwe n'awona. Lwaki temukkiriza nti Katonda oyo yali mu Bayibuli akyayinza okuwonya nga leero ne nabbi Kakanda akyayinza okuwonya kubanga ayita Yesu misanattuko? Mugende musome Luka ekisooka olwasatu mu esatu paka olwasatu mu musanvu. Mariyamu yagamba malayika yagamba Mariyamu Katonda talituma muweereza we n'atamuweerako maanyi. Talituma kigambo kina tekirina maanyi. Nze wamma mbabuulire anaavuma nabbi Kakande anaavuma church ekkanisa yaffe kyotukkiriza kw'okudda mu bantu naye nze sigenda baleka kuniinaayina nga seddume w'ente yasizze entamu. Kakati Mukama Katonda wange oba simanyi oba asoma bulungi Bayibuli oba nedda. Kwagala bakola ebyamagero mb'oli atambula butambuzi emizimu ne gigwa eri. Kale kasoke kwe Matayo essula ya 7:20 mpaka 23. Bandi balijja gye nti aga Mukama wange twagoba emizimu nga bagigoba naye yabagamba atya gaawe sibamanyi mwabakola eby'obujeemu. Kakongere Matayo 24:24 kubanga weesibye nnyo ku maanyi. Kutegeera nti omusumba alina amaanyi si kulabira ku bantu kugwa kubamu balina amasannyalaze ge bakubisa abantu. Aba balina amaanyi ag'ekizikiza, aba balina empita kati ago simanyi ga Katonda. Matayo 24 akugamba nti mu biro eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bagenda n'osinga okukola ebyamagero. Timanyi oba olwonyi walusoma. Bino ebiro bye tulimu eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba be bagenda okusinga okukola ebyamagero. We kiba kisobose bakyamye nammwe abalonde kuba abakkiriza. Kati bw'otandika okupimira Yesu ku byamagero kati eyo pointi ye banfu. We tumupimira ku ssente eyo pointi ye baaki ebanfu. We tumupimira ku bantu okugwa pointi nfu. Okitegere? We tumupimira ku kuvuma abantu nira pointi yo nfu kuba nakyo okikoze. So kati mu byonna byoyogedde kati olwanga atabozzeewo kabonero kubanga oyo oba saga tekyenkana na kimbadde njagageraageranya nti oyozeza noyanika mutaka kubanga n'okwoza toyozezza. Kama yebazibwe. So it's very sad okubanga bino ebiro bye tulimu nti buli awulira nti ayagala kutrendinga abuukira abaako gwabuukira gwamanyi nti kakati ono bajja kumpuliriza bulungi. Very bad, very sad. Atagambye mbu musumba wadde talina kyaki naye musumba, then musumba ow'obusungu we butyo then nawe weetaaga kwekolamu omulimu kubanga sikiwa nti waliyo omusumba nga Kristo ye yamudeyinga natandika okuyita banne vultures oba ensega. Taliyo. Okitegedde? Kuba naawe tolina that ability. Ekisinga byonna singa yabadde ayogedde erinnya ly'omusumba yenna n'agamba musumba gwe olina bbi wa bulimba biki omize amalala biki then awali badde right okumuddamu naye ate ng'ate gwe tovuma kubanga ate bw'ovuma oba ate kati naawe olinga oli naye tewali linnya lyayogeddwa. Oli ayogedde general signs of false prophets. Gwe n'ovaayo n'ogamba lwaki oyogera ku nabbi waffe nabbi wange. Exodus 14:14 ekugamba leka Mukama akulwanire. Kati gwe otulaze nga mu bantu bonna bali ku kyaki ya Kakande gwasinga omwagala ennyo ovuddeyo gyeyo enjala agala kwagula. Simanyi oba yakuwa that appointment kubanga ovuma buli abamuvuma. I don't know. Kubanga omuntu n'aba akuvuma alina we n'ovuma oba wenkanankana naye aserise teyejjusa
Kitegeera. Naye kyalikoze nnyo amakulu singa Musumba Tom yayogedde erinnya ly'omusumba yenna. Awo noddamu ate noddamu mu bwetwaze, naye tewali ovuddeyo oteze kamera wali akubakinga mu background, okitegeera. Tonda wange. So wasudde obubonero bungi. Wali ofunye obubonero singa waze in humility way n'omwadressinga. Oyinza okuba nga tomwagala tomusamu naye te emyaka kale. Wanze gye nakulira mu kyalo ng'omuntu newaba nga si taatawo naye ng'ali mu myaka gya taatawo aba taatawo. Akuba mwe muli oyinza okuba alina mu myaka oba abiri, muli ba 2000. Ife abazaalibwa 90 nga omuntu aba ali mu tuluba ly'ababaabawo tumuyita gundi, kyo kikkubya. Kati ng'omuntu abanguseeko nga w'oyogedde nti baakusabira ndowooza n'olaba omusana, ate gwe wali badde ensonga ozikwata kintu kikulu kya Kristo, wali badde obala ebibala eby'omwoyo. Agamba muzeeyi njogera gye wayogeddemu wano, kubanga one okusinziira ku baana baalina oyinza okuba nga oli muzzukulu etudde kale mu by'omubiri, ayinza okuba nga ku baana baalina oli grand daughter, naye kakati you don't have moral. Pisa teri. Kati naawe sooka weekolemu omulimu then ojja kudda omwanukule, kubanga naawe kitulaze nti naawe kennyini obuliramu ddala olina okwekolamu omulimu munene nnyo okuba nga ate oyanukula abawalampa musumbawo. Okitegedde? Otulaze nti oli kibulamu nnyo kubanga ate gwe wali baze ebibala ne bagamba mwana muwala akyayogera kituufu, olaba n'enjogera gy'ayogeramu, naye ate gwe olaze obusungu olina bungi nnyo era ogambye nti ojja kuggyayo enjala ku bawalampa musumbawo. Let me tell you, salvation is personal. Era olunaku lw'enkomerero tebagenda kukubuuza ali osabira wa, tebajja kubuuza ani yali musumbawo. Ebibala eby'omwoyo. Wakkiriza omwana wa Katonda omulamu nti ebibala eby'omwoyo biriwa nti tewali. Bino byonna muze nsabira wano ebyo tumala bya bwereere, just ebyo bituyamba kubanga omuntu waffe ow'omunda tumuliisa. Tuvola nti olina onoonya awali emmere ennungi, omuntu ow'omunda omuliise mu luno olugendo aba yeetaaga okulya then weeyongereyo. Naye tewali gwe bagenda buuza kkanisa gy'asabira, teriiyo. Tebali kubuuza musumbawo. Kuba Dawudi agamba Yesu ye musumba wange. Kakati gwe oli omulabye bukulu, oli mu myaka 2 oba 17 oba olina mu 16, kyali muto nnyo. Oli omulabye bukulu, tomanyi yatandikira, tomanyi kyali, ng'ojjayo enjala omudifendinga that style ng'ovuma n'abantu. That is mu Luzungu bakiyita immaturity, obuto obw'omu mwoyo. Otulaza nti olina ziiru eri musumbawo, naye ate eyo ziiru kati giza eri Yesu owaddala. Tegeere Yesu owaddala ejja kukuyamba. Ziiru ogitege ku sitaani. Naye ka nkubuulire, olaba n'omuntu gw'osula naye mu buliri osobola okuba nga tomutegeera, ng'osula naye mu buliri bwe bumu nga tomutegeera, kikumi ku kinnaakyo. Kale ate ono gw'olabye obukulu, gw'osanze nga yafuuka ddakyali, tomanyi genesis ye, bula kuba yakusabira n'ova ku ntula kati otunda bbiringanya, kati n'olaba nti kati saagala amukwatako. Kakati people have money. Ojja kuddawo simanyi n'okwata emitwalo gya $, simanyi obuwumbi bwa $. People have money lwakuba tebajja mu kamera kulaga. Katonda abakoledde ebinene n'ebyamaanyi singa buli omu avaayo, then awo twalibadde tuli mu kwegulumiza. So mwana muwala simanyi obutambi obwo ndowooza ojja kuddamu obwetegereze naawe obuwulirize bulungi. Simanyi Pastor Mary
ndowooza ojja kulabira ddala nti kyewakoze kikuweebuula nga ggwe, ate ne gwowolereza kimuweebuulira ddala, kubanga kiraga nti kubanga ennyonyi ento yeeyigiriza eggulu okubuuka, manya enkulu eyigiriza ento okubuuka. Olinga otugamba nti that's how you were trained, baabatendeka batyo nti buli alumba nabbi wammwe nammwe mulumbe muvumeevume. Emyaka omusumba Tom gy'aliko weetaaga okusiibira ddala n'okunoonya Katonda ogituukako, of which I doubt. Sinza agigaba naye I doubt. Emyaka gy'aliko what he did, kikyakoze. Simuwoleza nti is a righteous man, naye kankubuulire tusiimengako omuntu kyakoze. Omuntu akola ensobi, nange nkola ensobi, naawe okola ensobi andaba, naye ekikola amakulu y'engeri gy'owabuddemu omuntu oyo. Okimanyi omuntu asobola okukola ensobi mu kifo ky'okutereeza ate n'oyonoonera ddala. Olwo kyabeeko ekyo, omuntu n'akola ensobi n'oyagala omuwabula oba n'oyagala omutereeza, naye enzija gy'ozzeemu n'oyonoonera ddala. And that is it. Kati who can listen to such advice? Erimu okuvuma n'ensega, anazze owuliriza ebyo, n'oba olina poyinti anayinza okuwuliriza. Tuba tuubulamu nnyo mu bibala eby'omwoyo. Humility. Manyi ekizibu nze kyendabye kyonna kamera eyo. Omuntu buli waatunula wati mu kamera ku TikTok ng'alinako abantu 5 bamugoberera. Alaba w'amaanyi nnyo. Oshegedde? Kamera zino ze zisinze okuleeta obuzibu. Era Katonda akuyamba n'otegeera kamera eno n'ogikontrolinga amaanyi gaayo, ojja kuweereza Katonda. Naye keekukontrolinga egenda kukozesa ensobi. Noteeka video nga eriko views 1,500, likes 50,000, comments ziri mu 350 bakuwaana, kati enkeera ng'ate oyagala okola esingako eri ng'oyonoona. Basumba bangi bakoze mistakes lwa kamera. Errors mpitirivu. Nga singa si kamera teryali bikoze. Ate nga kyolina omanyi tetudda mabega. We are just going forward. Kati kiri eri nga ggwe omuntu okwekolamu omulimu ne weekubiriza. N'ogamba sijja yita ki we naalikomye. Kati omuntu kati gw'ajjudde omwoyo nga w'ogamba, asabiddwa nnabbi asinga mu ggwanga lino, atambula emizimu ne gikola ki, ne gidduka. Gwayogera wati? Gwayita abantu ensega? Nga nabbi watambula emizimu ne gikunkumuka, gwayita abantu ensega? So okakasa what you are saying is true? By'oyogera, are you representing what you are saying? Okitegeera? So sirina gwe mpalampa ate sirina gwe mpolereza, but bwe tuba ne issue, nange nsobokera ku makya n'enkola ensobi era nzikola. Naye bw'oba oyagala okunnyamba, oba oyagala ntegeera ensobi yange, there is a way you can come. Naawe osobola ensobi, omuntu n'ajja ate n'ayonoonera ddala ne weekyawa bwekyayi, ng'enzija gyazzeemu, tayagadde kuyamba, bula ayagadde kulabisa, ayagadde kuvuma, ayagadde kuswaza. So ebintu by'okuteebereza mu bwongo si birungi, kuba oli waba tayogedde erinnya lya muntu, gwe n'oteebereza nti kirabika agamba nze, olinga otukonfaaminga nti byonna bye boogedde biri ku ggwe, bituufu. Lwaki ovaayo ne weewolereza? Leka Kristo akuwolereze. You cannot defend yourself. So kibe kyakuyiga naddala ffe abalina bu TikTok, YouTube accounts obwo, bwera tukozesa ensobi z'amaanyi nnyo 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 nnyo, kuba ndabe bamuwanye mu comment section.
kati bonna abatayagala mutunda oba ttoomu bonna bali mu sudiya, kati addemu akola endala ate embi, ayonoona tamanyi. So nga singa yatudde wansi ne yeebuulirira okusooka agamba naye sumba ono bayogedde sibyagala muddemu ntya, Mukama wampa amagezi. N'okumuyita muzeeyi, okumuyita taata tekitona kikuggyako. Akuzaala mu mubiri, akuzaala mu mwoyo, emyaka gy'amaze mu buweereza, kitegedde. So teri musumba ali perfect gw'ogenda kusisinkana wansi w'enjuba wano nga ye kikome mutuufu. Ebyo tebakulimba, ebyo nawe by'oli kwesudira mu bunabbi wammwe atambula n'emizimu ne gigwa, kubanga tomanyi sayidi B ye. Naye naye onootegeera sayidi B alina era mpitirivu, alina by'otajja kwagala bingi nnyo, lwakuba kati gw'oganya obitegeera, oganya owuliriza, trust gy'olina oteeka mu Katonda ogitadde mu ye. Naye onooteeka trust mu Katonda, pasita oba bamukwatidde mu loogi, oba agenze mu Illuminati, oba asaddaase, oba atunda biki, gwe kye kijja kukukwatako era ojja kukwata baagayo ofulume ekkanisa oti. Kakati nze nfulumya ekkanisa wala sifulumye Kristo, sigale ng'okyatambula ne Kristo oti. Noba nga trust yonna ogitadde mu musumba, beeba abagwa mbu musumba yagudde naye n'agwa, musumba bamukwatidde mu bwenzi naye n'agwa. Nomubuuza wali oyatula, wali wayatula ani? But what I know above all, omusingi, omusingi kintu kikulu, kubanga omuntu eyafuna omusingi mu bifo ebituufu tasobola kuddamu muntu bw'atyo. Kati oyo yeetaaga awulirizeko ku njiri ya Inamaani, omuntu ow'omunda mulwadde, mulwadde nnyo, yeetaaga kuba ng'ajjanjabwa. Kale butambi obwo mbulabye ne ndabira ddala sisita bambi, young girl, ayisambu abantu ag'engege. Sigambye nti buli muntu akusinga emyaka by'ayogera bituufu, naye there is a way you must handle that person. Kitegeera? Naye sisita ndabye nga tannategeera ki kyawulereza, oba sayidi B ekyo kyawulira nti kyo kyekituufu tannakitegeera nnyo. Naye wanaakitegeera, amaaso ge gonna ajja gateeka Kristo, agagye ku musumba. Era nange nkomekereza nkugamba amaaso go gonna gagye ku muntu, gateeke ku Yesu. Otherwise muganda wange, you will be discouraged and disappointed. Bino ebiro bye tulimu byo bizibu. Ate Yesu tomupimira ku bugagga, Yesu tomupimira ku tiketi za nnyonyi, tomupimira ku $, pound, euro. Yesu tomupimira ku baana ku bufumbo ku mulimu, Yesu tomupimira ku bigwo, Yesu tomupimira ku byamagero. If you do that, then ogenda kukwata longowe. Ogenda kukwata longowe. So muyinza olaba points zonna zaaleese enfu. Ate nasoma ekyawandiikibwa Abeefeso, ebyenkomeredde mu byonna mubeere n'amaanyi n'obuyinza bwa Mukama waffe, mwambalenga ebyokulwanyisa. Kati simanyi oba mu byasomye baddemu ekyokulwanyisa eky'okuvuma, kuba yagikozesezza. Byawandiikibwa oba bitaputa mu mubiri simanyi, kubanga ye mwennyini yakireese, tetulwanagana mubiri na musaali, wabula n'emyoyo. Kati emyoyo ne woogivuma tegiwulira. Ate woogivuma kitegeeza ogigulidde, kuba ekyo ekibala kyagyo. Kati oba otegedde nti lutalo lwa mwoyo, kitegeeza ekintu kye walisoose kiri ekyo, genda ku maviivi. So n'ebyawandiikibwa by'osomye weetaagayo omuntu abikutaputire bulungi osobole okuba ng'obitegeera. Otherwise tekigasa kumanya byawandiikibwa mutwalo naye nga
you don't implement. Ebyawandiikibwa it's all about implementation. Si kwogera nnyo n'osoma Bayibuli okuva ku lubeerera paka ku Revelation n'ogifuuwa nga buli baga akomanyi we kali. That's not. Tojja singa Abafalisaayo baali bamanyi ne fuusi n'omubuuza Matayo essuula ey'okutaano olunyiriro lw'omusanvu. Akanyukuta akaddiri nga byonna abikubuulira. Naye nga ki? They couldn't embrace salvation fully. Nga tebakkiriza bulokozi bali ku mateeka. Kakati eBayibuli okwotinga ebyawandiikibwa nga tetubiteeka mu nkola tebitugasa. You better know to scriptures naye nga you implement. Kati asome ebyawandiikibwa bimukuba yennyini bimukubye kubanga nga ekyenkomeredde mu byonna tukole ki? Twambale ebyokulwanyisa. Ebyokulwanyisa babisomyawo kirabyemu kyakuvuma. Ate ekyawandiikibwa kyasomye kimulaze nti olutalo lwa mwoyo tulwanagana n'ab'amasaza. Ate ye ali kulwana na muntu kubanga twayita bapasita era nga tutandika n'amakanisa nga bambi abantu bajja kuba biba ignorant. Tenga nze pastor Sandi ateka nabbi. Sasa ngoyagala oyoola abantu gamba nze nabbi. Omaga nze ndi nabbi. Ngoyogerawo ndimi rubushi katara baba. Oba oyogera mu nnimi kitegeeza wajjuzibwa omwoyo omutukuvu ng'olimba. Ennimi teziraga nti wajjula omwoyo. Kuba n'ezimu za sitaani, ezimu ngette, ezimu nkoppe. Yasobola okuva gy'ava n'atandika bulanki. Abantu ne bagenda. Naye n'ebyawandiikibwa byennyini tamanyi ntaputa yaabyo. Bimukubye byonna byayogedde. Kyawandiikibwa kyennyini kye yeesomedde kimusabudde. Very bad. Naye kama atuyambe. Naye kimanyi nti ye Musumba Tom abantu nga bwe bati abamanyi asigwe gusoose. Kitegedde asigwe gusoose. Amanyi simanyi nakumanya kubanga wagamba nti ekkanisa waliwo obuwanga. What if they call you to show? Bring the evidence. Omanyi ekibi kye tulina nti twogera bintu bye twawulira naye n'oweefuula nga birinako evidence. That's the problem. Obuwanga gye buli nti obugambye gye buli osobola obutulaga gwategeera otya. Kitegedde. So sizeewolereza muntu naye sister byonna by'oyogedde oyonoonye bwonoonyi tewali kyokoze ky'amakulu. So sit down and counsel yourself. Weebuulirire pastor. Nice. Bino ebiro bye tulimu. Bayibuli yakugambira ebiro bye tulimu bangi nga n'omu ekintu tajja kwebaza. Abaana bajja kuba bajjeemu eri abazadde. Omulembe mubi. Gamba Yesu webaza olwaleero. Kubaza olw'obulamu bwange bw'ompadde bukuwa. Beera omulokozi era mukama waabwe. Onsasula obutali butuukirivu bwange. Onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwe tusabidde buli atulaba n'addamu amiina era amiina ddala. Twenenye tweddeko ate okitegeere nti oyo omusumba muntu nga ggwe ekyokubiri si gwe wakkiriza. Naso tunaagajja ku Yesu. These are the mistakes we shall make. Tusome Bible tugitegeere. Loweza kanetolemu katono kankomewo ne show yani ya King Saha. Ado ebyabaddewo ali ate gwe nalabye wa gospel agamba abantu mugende mu show eyo wate mumpagira. Ndabya ddala naye akatogo mu lumonde kanzije. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.